Olunaku olwaleero bannawakiso bakozezza olunaku lw'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti eno lwe baatuma Wakiso Human Rights Day nga noluyindidde mu kisaawe ky'essomero lya St. Lwanga e Kawuko nga lwetabiddwamu bannamateeka abakulembeddwa mu mulamuzi wa kkooti ey'eddaala erisooka Entebbe Stella Okuralo. Abakulembeze, abasirikale ba poliisi, ab'amagye, ab'amakomera, abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'abalala. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Wakiso Human Rights Committee ng'egendereddwamu okumanya obuzibu n'ebiruma abantu ku mutendera gwa wansi basobole okubinogera eddagala. Abalunnyanja bakulembeddwamu kansala Naziwa Agnes baloopedde bannamateeka bannamagye abaasibwa ku nnyanja okulwanyisa envuba embi bagamba nti babafuukidde ekizibu ng'abagoba ku nnyanja olwo bo ne batandika okuvuba. Kwewuunyisa abasirikale bo nga bo be bamwevubira. Era nina obukakafu nti waliwo ekitimbe kye ekya Kokota nga nsirikale yakivuba kwekiri ku nnyanja. Bano bagamba nti mu kiseera kino ekyokulya wamanta kiwammante nga n'amaato kosa n'ebitimba bibali bakosa okuvuba abasirikale baali bajjako nga bwe gutuuse ku mukene bategeezezza nti bamubagobako nga bagamba nti akyali muto nga kakati basoloozaamu ensimbi eziri wakati w'emitwalo 45 buli wiiki okubakkiriza okuvuba. Baagala abantu be babeerako ku maato ago nga bavuba ku nnyanja. Bagamba n'abantu baffe nti buli ayagala okuvuba mukene aweeyo emitwalo 45 mu luvannyuma lwa wiiki. Abantu ab'enjawulo baloopedde abakulu bano abalinyira eddembe ly'obuntu mu Wakiso nga balumiriza abasirikale ba poliisi okubasaba ensimbi balyoke bakole ku nsonga zaabwe nga bagamba nti z'amafuta. Ennaku zino bajja okukwata abantu nga tebalina mannya, ekyo nakyo kiri mu ssemateeka wa Uganda oba kajjansi kyokka batusalira tusobole okuwa omubbi eyatubba ffe tumuliyirire. Lwaki tumuliyirira nga ffe teyali wa byaffe? Kino kitabudde omuduumizi wa poliisi ey'Entebbe n'alaga buli yagiddwako essente z'amafuta okulunkuma abo abazimusaba kuba kino kimenya mateeka ng'alabudde n'abagala okwekalakaasa obuteetandala kukikola bwakisobola eddembe ly'abalala. Si kituufu ofiisa wa poliisi okusaba amafuta kubanga obwo si buvunaanyizibwa bwo. Omulamuzi Stella asabye buli muntu okulwanya eddembe ly'omulala kuba buli muntu alyetaaga kyokka ng'alabudde nti alikozesa obi gavumenti ya ddembe okulimuggyako nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka. Z'ensonga eziruma bannabussi, omulamuzi Stella ategeezezza nti ng'essiga eddamuzi basazeewo okubawa kkooti eyaabwe bawone okutindiga eŋŋendo nga banoonya obwenkanya. The judiciary has recently gazetted Bussi as a court. Ye ssentebe wa disitulikiti y'Ewakiso Matiya Lwanga Bwanika agamba nti eddembe ly'abannawakiso lityoboddwa nnyo abakulembeze ng'alumiza gavumenti okutobola eddembe ly'abasirikale abapoliisi ng'ebamma ensula ennungi kosa n'ebikozesebwa. Ekitongole kya poliisi bwe tuba twogera ku bwenkanya justice law and order bw'otandikira naye poliisi etalinawo esula, poliisi etalina ntambula, poliisi etalina yadde facilities ezigituusa awantu emaliriza eyamba oyo alinawo ku ssente. Ye ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu Wakiso Eric Kasirye atubuulidde ekyabawuliriza okuvaayo n'enteekateeka eno ng'ategeeza nti emisango gyonna eginookoddwayo baakugirondoola. Kye tusuubiza abantu nti buli musango gwonna gwe tututte tugenda gugoberera paka ku nkomeredde tulabe nti no buli muntu yenna afuna obwenkanya. Ye Kamad Ramadhan ng'akola gwa kunoonyereza ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'eggwanga asaba emisango gyonna egireeteddwa okugibaweereza bagikoleko. Tulina kooti ekola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu nandisabye mwami Kasirye ensonga ezo oziforwardinge zitutuukeko. Ku mukolo guno ab'ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku kukuuma eddembe ly'obuntu babaddewo era ng'abantu bafunye omukisa gw'okufuna bannamateeka babayambeko ku misango gyabwe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.